Saje. Ono siyo juza baso abana go bakuba abana go bakuba. Somesa Temutia. Yes, please. How are you? Fine, how are you? Yes, how can we help you? Badde nkumeka kugula omulimu gwange gwe nali nkola. Badde nsaba kunziriramuko. Odosa kudiramuko. Sase Matimba. Somesa woyo. Kati mukolereki. Oyina mukumba vuba bubiri ebikazo ono bisobola. Sitabakuba oluliki utuzi kiboko. Wagamba abana bakuba nodduka simanyi olabye ngo simanya kaawo simanya biti nodduka. Kati why have you come back? I need a job. I'm in need of a job. That's why I've come back. Please. Weta omulimu lwaki wetaaga omulimu gwaki? Lwaki okola? Noonya omulimu nebe ebyetaagisa bye mbadde no. Biki ebyetaagisa? Bwe tutabimanya tunakuyamba tuti. We cannot help you unless we have known the need. Byetaagisa bingi nnyo okubaako byengula njagala kugulako ttaka njagala kukola biki. Eyo gy'obadde teri mirimu. Nanti omulimu gwe nasomera gwa kusomesa. Yes, teri masomero malala. Lwaki okomya omulimu? Anti ndino lye nasanga nga bali mu kusaba emirimu nga baagala abantu abayinza okukola ate nga nsobola. Okay, fine. We put an advert, we needed teachers, but do you think you are the one that we needed? What made you think that you are the student teacher that we needed to come and teach in this school? Kubanga era najja onayogera mukono nani nasikali okugeeto wali eri nangamba nti n'abasomesa baali babulako kko nengamba wanene nyinza ofuna omulimu. Kale tuddeyo eri abaana ono basobola bano juice abakola olunabe. Will you manage those kids? Abaana kunongera basobola. Kakatiriza ensonga eyo. I don't want you to run, leaving your clothes in the compound. That's the exact thing that you did last time. How do you expect us? How do you expect us to trust you again with this children? Abanai, olukolo natya. Badde nfunye omukono gw'ekyuma. Ofunye omukono gw'ekyuma. Ogwe. Kale, kakati tetujja kulwayo. Abakulembeze juzi batugambye. Yes. Gana amasomeso aga science tugasomesenga mu Luganda oba Lukyoli oba Lukiga oba Lusoga kugamba kati tugasomese mu nnimi ennansi. So kati n'engeri gy'asomesa geography, isn't geography a science subject? Yeah. Kati ogenda somesa otya geography mu Luganda? Nsobola. Osobola otya? Ffe bayizi kati tusomesa kati tugamba nti map. Map kyeki mu Luganda kiba kyapa tufunne. Map kyapa. Uganda ine ekyapa. Anti kati map nyabo kyapa. Nzasema kiti. Kitegeeza Uganda kati erina ekyapa bagenda gitunda bakimalewo. Omwana afuludde. Map kyapa. Onfuludde. Kale kakati bakuse. Let's bazita batya mu Luganda zisomesa otya? Kati agwa mamazi. Lake. Kalate water. Water ebeera nkuba. Tuli bakukuba leero bagenda kukusekula. Gogenda kusambibwa kati. Bagenda kukusekula kuteeka mu kintu. Kati Oluganda lwogenda osomesa mu geography. Nzegenda kuwa first aid box ogenda nayo mu office wange bakusekula tosala. Okwata oyita obuyisi ku gate. Baba musazi olubale bandage yetekeko. Baba bamumenya mukono yetekeko yesibeko. Kakati tetulwawo. Kakati wobo gamba simanya rivers kule mene chimanyi river mika. Obviously. What is a distributor? Let me say, explain a distributary. Mu Luganda. Tuulira sebo. Mu Luganda a distributary. Anti kati kika kantu akaconnectinga. Ebanga joint. Ate joint oluzungu. Ne joint kyogere mu Luganda. Bino kubatugambye government yayisizza kunnyonnyola mu lulimi olunansi olunansi kale Luganda kati okwana olimba Luganda kati kya Luganda ky'ekintu ekiba ekigatta ennyingo kati ennyingo ate kati eno ki anti kyekyo kati nti kineeno ne kineeno kigasse kati eno yeno distributary like eba eyawula
kati oli mu class otandika nti ng'ogiroti anti kati wali eringa ndi mukuba nkotekyo nga ndi mukuba ku blackboard baba bakiraba musajja ekyo abaana bagenda yita kale kakati two types of clouds mu Luganda nimbus clouds cumulus sizezo cumulus nimbus sebutuwe ezogere mu Luganda nimbus kati bye bya black otomuganje kiba kikutte kya black is kya white so ani nimbus kati kya black bine bikwate nnyo binene bikwate nnyo anti kati tusomesa ffe osomesa ffe oze kutusomesa types of clouds kati ebika byebire mulimu ekya black kyebayita nimbus clouds nyi anti kati njogedde mu Luganda lokuba kati ogamba nti ni obuba luzungu ogamba ni luzungu nyi Luganda webale ojirira ayinza okuba mutuufu ajirira sinna matira ajirira akoko kale kakati ayinza okuba katu nyi nenni era olaba nti nyi Luganda ni luzungu akati cumulus kyekino ekya bbulu cumulus kyekyo ekya bbulu naye ate nze bbulu kati bbulu student bbulu njagala Oluganda era okuba nga ayogedde bbulu luzungu kati bbulu mu Luganda kyeki kati bbulu okuba nga ekyo ekiro ekyo ekya bbulu mu Luganda oyinza ogiyita nga bululu ng'omuzadde agamba dadde baŋŋambye ekire bakiyita bululu langi ya bbulu baŋŋambye nti mu Luganda ya bululu mu Luganda anti kyekyo nga ntambula mu kkubo eyo wagamba yedimasita waffe gye batusomesa bululu lwero Oluganda Mr. Sematimba oli yamusomesa munno kale cumulus mu Luganda kati kyekino ekyeru kyetulabako wano mu bbanga wane ekya bbulu kyebbululu clouds kale yogera ekigambo nimbus mu Luganda nimbus akakajjukidde tunayitawo kakati kale what is weather mu Luganda yembeera y'obudde ngamba nti what is weather kivunule ate era okiddemu mu Luganda embeera y'obudde kyeki embeera y'obudde yenkyukakyuka y'obudde lwokubanga wabeerawo akasana eyo nkyuka wabeerayo enkuba eyo nayo nkyuka n'akadde kabeera nga kali ojirira nga kali ku gundi yeemu kugundi kweyo bayita mu Luganda kizibwamukko naye abaana baba basobola okukikwata kiki nandisomese ebintu biragasa nesomese ddala abaana bali abaana ne babikwatira ddala kubanga kati ffe tuli banafu ba bwongo abagenda okuwa omulimu tebitegeera ono yakulira abasomesa gwe kukwasiza kubuuza ebibuuzo ebyo wano nze akusasula kale kakati tetujja kulwawo ekigambo sketch map sketch mu Luganda kyeki gezaako ekyapa kubanga tekiba kyaddala kati musajja ono nze kyendabye ojja muwanga byanaasomesa muvunulire omuvunulire naye kati awo ku musaala wabeerawo okwokusalibwa kubanga bimuzibuwalira tajja sobola oze onoonya mulimu oyagala okukola oba toyagala kukola njagala kukola byosomesa ono bisomesa nga bakubuulidde oba tobisomese
no bisomesa nga abikuwadde oba tobisomese damu kikola ssebo naye ate ebyange biki bikulemye bululu ya bulu yo lwe Luganda sikaki kwegezaako gezaako ekyapa kubanga mapu ekyapa mu lulimi Oluganda sisema timba ze mbatadde kangende mu office wekitiibwa kati omundekedde mukulekedde finish up you come to my office gona amalako gwe n'ebintu bino njja kumalako ssebo nina kumalirako ddala onaasobola nsobolera ddala kati it's okay staff room eri side wali yes sir genda mu staff room olabe ekiriyo obuuze ku basomesa abaliyo okwatagane nabo kati kwata oluti kyono omulala asomesa gundi ono musomesa wa physics egenda omulabe naye akuyambeko akulaga engeri gyasengesemu ebintu bye muki mu Luganda sasha naawe omanya bw'onootegekamu ebintu biki bw'onoosomesa mu Luganda kati genda niyenza nnyo ssebo excuse me sir eno gyembadde ngenzi gyobadde onjagiridde the place is just closed. I don't know whether like it's the right place you have directed me. Anedda abasomesa bali kati bannajja enkuba etonye nnyo. Kati soke. Diddayo waka. Ojja keera nnyo. Yes sir. Keera nnyo basange bakuyambeko. Osegedde. Nja kumacha. Keera nnyo. Botajja kumacha, it's up to you. Naye you're still putting on that belt. I told you last time not to put on. Okyagwambadde. Tolina musipi mulala kiki? Sobola okufuna kenfu kiki kyo ye kiki naye sati ye interview ogenda ogwemu kwemu naye no oyitudde ku lugwanyira kuba Oluganda tetulutegeera bulungi yes kale gendo jakera ku macha kanenza nnyo sebo kiki kale gendo kale leba ko sebo andi sebo gwe weggulira kiki kyo nono oyigadde empisa za wano ye wayiseewa ng'ojja nayise wano ku geeti wannyini watandise n'okweggulira wakonkonye nakonkonye nga tewali aliwo ono tewayinza kuba nga tewaliwo aliwo nze mbeerawo ate nayise wano kati ovaawo nva okulaba HM kati agambye eki mbadde sina nakubuuza luli nakugamba nti nze nkola ki guye gwagaba nze nkola ki gwafulumya kati lwaki olina nze kumala kubuuza onnyonnyole anti era nyinza okuyingira nesikusangawo niwabaawo ampeeri kimanyi naawe yakoyaga kumera byowatira okumanyira kulinnya ku Muluganda naawe yakunkuba mpiira edasebo ekitiibwa ezo enviiri nagamba okomewo ng'ozisazeeko nazisala nazisala kali wasalako nazisala nagamba kende kyebayita batya ekyo musomesa ki geography ekyo kyoyoge geography kati nze bazita batya mu geography enviiri byewasaze eno gye nasala eno bearing eki bearing na rounding off to the nearest bearing zitebeera mu ggaali mu geography kino bakita bearing kubanga na rounding off to the nearest part okay kwata wano akatuuse nange mbadde nkamanyi akati kati mbwokomawo ddi kumaca ngenda keera ogenda somesa naintudana abo okuva emisinde waleeta 10 okuva mu kibiina ekyo kiki segirinya yakulyamu omuntu waleeta ekyana ekyo oba kino kale tuteese njagala tuyambagane nyamba nkuyambe okiwulira waliwo kino ekiwala kino kye bayita nabbanja kiri lubuto ojja kiraba ekyana kino ekiwanvu kinenene bwekiti waliwo kino ekiwanvu ekyezinyezinye ekyo kifiya na fifi
kyo kifiona fifi ebyantagula nkinkwata ne binkwata ate waliwo no yaliko waliwo nono mulawo natuuka fiona fifi yaliko kuba kutagula wawona wawona kyekyana ekyekyana kiralu kuliko nekino ekinizi kirenye okwambala empale empale neya pinki ya pinki eyo anti kati oyaba ya pinki oba ya papo pinke pipike oyo segirinya kisegi kyangamba omanyi nagenda byali bibirekana nimbigamba musirike nekitwe tugamba oyo ogambye acha kutamu omuntu obotegendereza oyo kino ekiwanvu kinene ekyo ekiwala ekingamba tebakitukolangako ekyo nekinsituka bwekiti ngandaba kinene nnyo kigenda kungwira ninze ku blackboard wenti neŋŋamba nkoze eki ate kano akalala kano akatindi kano kati nnyo kwambala obusikaokegeza bwegeza jasika tulepuke kogera kalinya ku ntebe bwekati neŋŋamba lero kangenda kunguukira bwekati ate ako tolekana leta bulesi byakunywa ng'otaddemu ekirungo kajja binywa gweleta byakunywa nga mulimu ekirungo oba omuteramu njaga gwamanyi naye tuba tukyateesa esati yange sinanga wayo wagirabako okuva wenagireka wani kiri ekyebisikweya kati bagisimuza lubaawo nawe leka ate mulime nfunemu ki bagikugjamu baginyambula nadduka buddusi ensimula lubaawo kyaŋŋambirawo ekivubuka ekyo ekyempale ya pinki ekyo ekya papo kyaŋŋambirawo fuluma yanguwa nga nyinza osigalawo tuteeze tudde ku mulamwa kinabbanja ekyo njagala ofune wokifunzizaamu okiwulira lwaki oba okisala maxi kisala oba kigwa kigwe anti lwaki ogwo gwana gulina akamanyi okimanyi beyagana tutya bampoli abaleseeri batebali nabbanja ne sematimba tikyasematimba omutontono ono Mr. Katayi onayambala akataayi oyo asibira empale muno bwebale oyo beyagala era olwo olubuto lwa nabbanja lwa sematimba tekanaawe anyumiza agwakoowa kyokka anditako olugezigezi ate nkubuulire netikya sematimba yenyinyi omulaba kugaziwa kubogolereyo tekayina maanyi tekayina era nabbanja bwayogera tekaddamu abuuza ebibuuzo ambuuziza ebibuuzo simaka kino bakita batya nasobola gwe naye lumunze nja kasitula kasematimba okamanyiira sokoyindeko kati beyagala ono omwana gogoŋŋambye beyagala nabbanja ne sematimba nena Mr. Sematimba yes abo ebyeddala ddala n'olubuto nabbanja lwayina lwa sematimba ali lubuto tonamulaba anti nze ndi wa geography singa mbadde wa biology mu geography tesobola kusomesa ebyembuto tebisobola kujjamu ate mba ndi mu miti ndi mu nsozi mpoziko nga ndabye bulabi ng'oli ng'akoze omuto omunene nzizo gamba kati oyo alinga olusozi ekirala kyolina okwegendereza waliwo kino edimasito muleseewo abadde agenze mu ofiisi ali eri mu ofiisi edimasito mulaba naye oyo netikyawa oluzungu kyo kiti kye kinene ekiwanvu kino ekyamabina kino ekiwanvu mukko kino kisangawo neneyima ekyo oba nayimanyi oba kyekikulira essomero kyepanka wepansi talina kyali naye yajja buzinga gwe yajja azunga anoonya mirimu n'afuna kati oyo n'edimasita tozanyirako ekyo edimasita alabika alina bya okitegedde edimasita alabika akikwana bali aba naye sikusanga ku madamu w'Oluganda kubanga nange naawe madamu w'Oluganda asina kye naakoze jasi kinkolera kyaddala naye kyakabi kankuleko ogende kale tunaddamu naye kali gweofuuse kyali wange kumaki ogenda kubeerawo kumagwangidakeera bagambye enkeere ndeterayo ekyokulya mwana ebujju ebujjira njala eba ennumye neteyo akakomando nange nga siri bulungi siri bulungi kikyazawereka ate enewe embeera naawe ogiraba tewali buzibu kale tunaddamu kale naye kofunyeyo konna kokwasizza tofaayo onkangamu kati oli munywanyi obimanyi kale akube njaga sinywa tondeetera kale
Nengati sinsi bana. Nesegirinya. Chogamba nze wano sina mulimu. Ate mulimu gwaki? Gwegulira. Gwokola gwa kutuula butuuza awo ne basasula. Nze simanyi na mulimu gwokola okugula obugi. Nendo naawe. Ne wayita ki? Ate neeyita ki? Tomanyi. Nkubuulire nzaani. Nkumanye gwe Segirinya. Eyabba buloka mu kirombe. Osiri wala. Mpola zibba. Ngenda mpola. Lwaki gw'onjogerako bintu bibi byere? Nkumanyi gwe Segirinya. Alunga abaana b'abandi omwenge mu soda. Musajja weekomeko. Si byokola. Ojja kunfunamu obuzibu. Ate we ojja mpola. Segirinya. Ebeere abikola Ivo. Ebiki? Ivo. Ne gwagenda azunza ebigambo ganaama mwanja gakunya gwe. My friend. Tewafulumano ng'onoonya lumu otwala Ivo. Ebintu by'oyogera byo. Nze tongaziiramu wano mbimanye ebyamabyano byonna. Musajja ngenda mpola. Gwe Teacher Sematimba Edi Master mwene ebyamabya mbimanyi. Ne kasajja. Ndeka. Ne musajja lwaki tonvaako? Leo byewakana. Musajja fuga omudomo. Tewatuna no. Musajja njagala ofuga omudomo. Gwe. Musajja fuga omumwa gwa Segirinya. Seriously. I am what? Segirinya. The man. The what? The man. Nigwe omanyi bulungi gwe. Onadamu obadde oyogera biki? Biki obadde ogamba nakola ki? Sina kyemmanyi. Nina kye nali nkoze. Tewali. Tukyagala gwe. Toyina yadde neki. Ngenda mpola. Okoze. Akavubuka ne kakumanyira. Toyina kye wakola. Muwa soda. Segirinya the man. Yaha. Ate njagala omanye. Nze Eva Buluwemba mbeera updated. Okitegeera? So saagala kumanyira bw'otyo. Segirinya the man. Leero kiki nasinkanyane ku makya ani yasoose wano ku gate. Nabbanja yankubye empi. Teacher Sematimba yankubye empi n'ankasuka eri. Ne Segirinya omwana obwana. Kagabo kagwa bwendabye. Naye omuntu yeyagadde. Ku ssomero otugira mu ovulo naye baaba. Empewo kasita eweddeyo kankijjemu. Kubanga buli omu ovulo. Kugambye ngakamanyira katya. Akakasajja obusajja. Kubeera wali kagulawo buguzi geti okugula geti nago gwosobola okuyita omulimu. Bwe katyo bwe kasiriwalira ku bantu. Omanyizize kyasikali kimanyidde kitandise okwogera agagambo nebyesikolangako busimana nyweso omuwala oyo musajja naleeta soda nange kyemukoze omulekisa bulesaawo nga muleke kinti okikubye amannyo oluddako njaleeta ekikopo nomaawo kuwanteeke muli saagala bintu byakifulu ebyo ebyo ebinyumira nze bule bakikwata ate gwe gyeyambula oba ndi mukujjamu kintu kino ebbugumu lifuuse ebbugumu tiweyambula nnono nebansanga ne baŋambu naye nkuwadde soda oyo abaana baalo beejogeza gayinza okujja mukuwadde soda ne nkugamba oyambulemu ki mwana gwe tekimanyidde ku makya naye nange teeka wansi tutuuleko kubanga akakuba leero katonye ningaabana nokimanyi nti njagala okusoma mwana gwe nokakasa ndi njagala osoma olaba tuzze mu nkuba sirina bwenda bawo sirina kyenabe ebisooto bibino byonna niye ntuuse olaba tuzze mu nkuba ate njagala nkubuulire bantu bano kunjogerako bubi naye ndi musajja ayagala omuntu mubi kuona omuntu atukulira ku byokulya ne tulyako ebyokulya byo tobyogerako kubanga ekyabeerawo oluvannyuma lw'obibagulya bansesemya banyiga teryawoza muli mu kirasi nali njagala okuwolereza naye munnaye waliwo ensonga ezikusukako ng'ebyokulya tebyakusukako ebyokulya nyole muwogo mumbi akacyapati munyi abula Segirinya osesa bakukyokusesa mwanyiza mwapisa bubi omusajja ze simanya watanulu kiri eri bweru bwe kyogera nga tudde mazima sente wali ozizo oba wali ozigiza nga bwe nayogera amabuloka go gaakona kati amabuloka okubanga gakonye nga yagandekedde ngataba amabuloka agakonye gamuwa yennyini go kiba kibi nenfuna agasuubula nengamuwa nampaamu obusente ngenda obutunako nga butono tosobola olibbomuwa nengawayi kandeete mbasanyuse nembaleetera akacyapati naye mu ssaawa y'okunyiga abaali obucyapati
saabalabako. Tujja kubeererawo next time. Naye njagala mbabuulire, njagala onjozeeze sooka onkwate mu ngalo. Okutuuka mu ssomero nga waliwo student omu, ekyo tekisangika kitegeeza nange ssebo njagala okusoma. Lwakuba ebitabo byo mbyerabiddeyo naye. Nze nange era binkutte mwazi. Uniform sitadde kate gonsinzeeko. Omutwe ogwange. Olaba osigadde oyambala ngoyezo. Uniform ekintu kyonna kikuba. Kasita nafuna eno anti eri nakubuula ebyatuukawo nagipooteramu ne yuleka yonna. Eno olaba omutuli eno ku nnyuma. Nenjirekayo negisuula eyo kati nafuna kano tekalina gye kalaga waliwo n'abannangira ssebo mu kkuba embu nina ebituli mu saati naye ize nze sifaayo kasita nsoma ate nja bayita babeerewo ku graduation ku diguli yange nga bakutikkidde toyogera bakuyimbira buli obuyimba bwennyini nina taata wange olwo ng'olina nina taata wange kaana kato bakandikira akansikira njagala nkambaze wali anti omanyi ku diguli oleeta wali ekyambalo ne baga omuzadde muwe diguli ye soka njeyo enkofiira nga tekatuuka olutwa anti kalina bweruti lwampomi nkambaze mbaga bonna kibalume naye gwe okimanyi nti bannantikira naye gwe banakutikkira kati bayinza obutantikkira naye gwe tica Sematimba yakutikkira nabulira yakutikkira tica Sematimba just kale biriwaawo engule yagiteeka biriwaawo ebitibiti naye gwe kyomanya balina okwambala ku gawuni mbu yakwambaza dda tuli yambala engule engule yagikunanika kati kankubuuze ebintu byonna ivo biri kuki bituuseewa ebintu byo byatuuka dda kubanga nkeera mugulira ebyokunywa muwaddaawo ng'ab'omukwano basajja batandika kungoba misinde simanyi oba waliwo bate waliwo enduulu erayizza naye nga bw'omanyi ebyo byo nja kubirekaawo mpola mpola naye olunaku lw'ejjo nadde ngenze manga mbakayiwa manyi nze siina TV tetulina TV ewaffe tukyeyiiya mba ntudde ku TV omanyi nze ebintu ebyo by'okusomasoma ku TV era sibifaako banannaku zina nti omanyi korona yajja bagambye TV zonna zonna zijjudde korona buli kimu washo anzi simanya sanitize masiki simanya biki kwegamba korona naye nga temunaye olaba wobikola tofuna bulwadde kituufu era tubikole tujja bikola naye mukubanga tukyabikola nabadde ndabo manyi TV enaku zino buli TV gy'okyusa kubaako abasomesa kati bategeera nti amasomero ekintu kyayabika ku TV kwe basomeseza kati nno kwabaddeko mawulire tebyabadde byakusomesa ngenda okulaba kimanya gavumenti ya Uganda olunaku lwaleero esazeewo tetuddamu kusoma owaje ndeka we nja kuleka bwenyumize mpulira ndaba ojjirira gyenjagala nze kuleetera ekintu oyagala kulekeraosanyuka era koona wano eyafundisa olubuto eyakola amakulu nebajjawo okusoma gwe tosanyuka ngamba kale ow'omwana nebajjawo okusoma fenna fenna tusanyuka fenna wano okusoma nebagamba okusoma osanyuka era noddayo mu buloka nange nengenda bulungi nnyo nenzaalanekundi naye omwana we naakula buli muntu abakola omanyi kiyinza okunuma nga bagaddewo essomero eno gye malira obudde bwange sindi kuba kusoma nnyo okulya naye mwenzija nendaba kyasikali nga kiboganira neŋŋumaguma nendaba kiri ekisajja ekyolubuto nakyo nga kizunguma nkibeerawo n'ogukooti bana empulira nga essomero lino nakyo wenjiraba nga kizungazungaawo nga nolaba oba olubuto terukimenya nange simanyi kati nno mbadde nkyakunyumiza munange mbeera ntuddeawo ku TV ng'owamawulire agatandika waliwo yagasoma bwebo tyo munnange atwegese agamoga eno gy'oliko ye TV yo eŋŋanzi ebyokusoma mu ggwanga byakwongera okutojjera oluvannyuma lw'okuba nti emisomo gino egya sciences bagenda kubanga mukwano gwange bagisomera mu lulimi Oluganda akulira ebyenjigiriza mu ggwanga bwatyo bwe yasazeewo biology science chemistry physics n'ebiringo bagenda kubanga babibasomesa mu lulimi Oluganda olwabirabye nze pokoleke nga bagamba science subjects zonna tugenda zizza mu Luganda anyumiza gwe alabika akoowa kyenkugamba kyekyo science biology naye ndowooza ku biology omanyi saaliwo omusajja ono sima kano kadi sikya Sematimba tica Sematimba n'asomesa Germany Bean yasomesa nti waliyo Germany Bean
Ugandan bean oba yali agambye ne China bean. Bean kibeera ki mu Luganda? Kijanjalo. Tebatuuse tukubirawo ebijanjalo mu kirasi. Ate bwe government bwegambye. Akireta akipatulaawo. Government bwegambye. Akisomesa mu lulimi Oluganda. Iye government bwegambye nti lulimi Luganda ekijanjalo kiba kijanjalo. Saasidde bakazi kubanga engeri gye bagenda tusomesaamu. Omuzajja ajja ebijanja ng'abisomesa mu Luganda. Atuleetere ekijamani. Atuleetere ekya Italy. Atuleetere ekya South Korea. Kinaabula omukombi nze njagala nkubuulire. Kuba kati weebuuze. Waliwo bino reproduction, simala reproduction, reproheresebe. Ebyo ebintu bagenda bitusomesa mu Luganda. Bajja bitutera naye wabula walabe batajja kuteeka mu Luganda. Kuba mulimu ekigambo mu butuufu nga kinyuma Luzungu. Nga bw'okikyusa oti mu Luganda. Weesirikire. Abo ntuuse basomesa. Mulimu waliwo akagambo akannema. Nedda, nze tikyankube bukubi kaama. Nkibaatulire. Era kati kyemanyi baticha ebibu tebagenda byogeranga bajja kujjanga babitugambe mukama. Kati wakikugamba mukama ng'okibulirako munno. Ku fizi wange nze kyenjagala. Ku fizi wange banzirizeeko hafu. Pozi bamanja fizi tamu 3. Kale kati waba bamanja tamu 3 emu bajinsonyiwe. Kutuuka ngo tusomesa biology ebyo ebigambo bibati ebyo ebinene. Kama kitasobola kwogera mu Luganda. Nze mbipwatulawo. Nze bankubenga kamanja bibasomesa. Kubanga ndabiddenanga mulimu ebigambo ebizito nga okikwata n'okizza mu Luganda. Nga kiba kizibu. Nga kigambo ki. Funa akagambo ko oba katono oba bwekati oba bwekiti leeta. Nze njagala nkulage nti wasirika kamalola basege. Nze njagala nfunire ekigambo eki nkukyusize nkize wampu olabe. Kakati ekitundu ky'omusajja bakiyita batya mu Luganda? Kitundu ky'omusajja? Akokoka. Ekitundu ky'omusajja kati ekitundu ky'omusajja naawe era oba ng'otunuddemu kati wagala nkinyonyole mu kirasi. Nze njagala oŋŋambe nti nno ebitundu by'omusajja babiyita ekitundu ky'omusajja kati olaba kati ekino bukikitu kyobola okubanga segi nedda kyogere kubanga ogambye buli kimu oba kanene oba katono oba kyona kyona kyogera. Nze olaba njagala nkubuulire ekyo baba bakimpadde wali nga ndi maaso gwa kirasi nga mwenna muntunuulidde nsobola okuba nga nkibabuulira. Segi genda wali ku lubaawo okole bwoti oŋŋambe nti kakati bakiyitawe bati. Kale mpaayo ekirala ekyo kanzekisobola kuneva naawe njagala nkulagoma mukuba eri matoffaali bino musenyu ninamu nange anga olukula luyonka olwalwo leeta tulabe. Kakati Segi ate ebitundu by'omukazi gwe otandise ku ebitundu woba otandise bya bitundu ze ngenze mu kirasi. Segi ogambye nedda nindaako naawe ogambye kangende nsome. Segi ogambye muno gwe buli kimu ogenda kiŋŋamba ate kati nkubuuza ebibuuzo byange tonziramu. Linda kirasi wena amala otoka naawe olaba oluzungu ogenda okubeera nga lwe lusinga obwangu. Ndeka Oluganda Segi wadde weekaza naye bigenda kukulema.